manyi kati nze nina experience mu byobuwangwa n'ebyobulokole ne bino ebyeddiini experience eyo kati ebiri mu ggwanga mulimu nnyo obufere abantu abeerimbi kanti balina amaanyi nga tebagayina nga tayinako yadde n'akagundi bwe kati naye ng'ali mu kulimba bantu n'awundiisa n'avumaganya okitegeera naye nga abantu abalina amaanyi gye bali kati bwekituukirira nti ali beetonza abantu abo abafere mbagira mbagira n'abo abasumba abafere abamu nno banumbye abasumba bangi banumbye ne baŋŋamba jangu tukole ffenna neŋŋaana ate ne bayimirira ku butuuti bwabwe ne bamanyira ne banvuma ne banjogererako ebintu ebitali bituufu. Waliwo ne yayimirira ku kulusedi nnamba nga tatidde abantu 10,000 nanjogerako kasasiro ng'ate mufere musumba munene. Export TV to the world. Eno bucket gye yabateeka wakati bw'ati yalimu ebyokulya ebiwonge. Ebiwonge naye nga buli akiryako awunga abaana balinga abawenze. Kati najja ku lumu we nali nsula naggulawo bw'ati yagenda okusanga nga atudde ne yeesikamu bw'ati naŋŋamba Saala jangu naawe tugende osabe nemusituka ne mubuuza nensituka ne mugoberera ku lumu nagenda otuuka nga abaana balinga abawunze ne mugamba sooka ojje najja ne mugamba lwaki abaana b'abendi obayingiza mu ndagaano ze batamanyi ne mugamba nedda nze naawe twawukana ne mugamba w'obanga oyagala okuyingiza omuntu mu kintu sooka omunnyonnyole ekintu akiyingiremu ng'akimanyi nga yeeyagalidde kino kyokola kibi abaana b'abendi lwaki obayingiza mu ndagaano ze batamanyi naŋŋamba oba togenda kola nange tambula ogende nensirayo mu luumu yange neŋŋamba balika abagire ajje mu luumu yange andabe balina baleka abawongeyo ati bali beeyita nti basabi nnyo bali beeyita ati basabi nnyo naye mbaleka ne ŋŋanda ye ab'omulumu yange bwakwatirako omu ate abaana bo kimanyi bandaba neŋŋamba ab'omulumu yange wabakwatirako wengenda ofaafagana naye bwagenda okuntegeera omwana n'agenda n'agira mu luumu zonna n'asembayo eyange yagenda okukola nga ndi ku mulyango nemugamba abange okubagaza kibali bomba kulekere naye bano bange ng'oyogera mu maanyi ga maaso mwana gwe ze senga mbeera nga nina ekintu kyenfeesinze mba mpulira nga nina amaanyi nga mpulira sikyalinze oli okitegeera mba mpulira nga amaaso agagala n'okwakamu bwe gati nga mpulira galinga agantujja mba mpulira mba nina engeri gye mpuliramu ey'enjawulo. So bano bange baleke bwafunye eddo obwannannyini bwabo bali mu luumu yange ne mugamba bange n'abanga agenda nenyingira akatana nali nsula muka wansi omwana omanyi okujja mu bbanga ng'abuse mu bbanga bw'ati abali mu luumu yange bo bakimanyi mwana yajje bw'ati mu bbanga nayingira mu katanda bw'ati nangwira nantuge nensijukira ekyawandiikibwa ekigamba tetumeggana mubiri na musaayi wabula n'abaamasaza nensijukira nensaba nantabwati neyeesisiwala n'atambula n'agenda nensituka nenyingira mu lukuubo nensaba kati waliwo omwana bamuyita Angelina naye yali musabi nga tuli mu kyaki emu eyo omwami najja naye we nali naye netusaba bana gundi ebyo yali abakubye ne bivaako domumatha najja n'amuyombesa nagira ki abaana netusaba ne bibanga ebivuddewo budde bwali kupi bukedde zalinga ssaawa 10 abaana ne bakuba twali twakamaliza n'okusa ne bakuba ekidde ekya prep abaana abamu tebagenda nayo naye ne mbagamba nti omwana oyo yabawonze mugenda kufuna obuzibu buli mwana eyalidde kandaazaako agenda funa ki obuzibu omanyi abantu abamu bagamba tebakkiriza nga abamu banyoma tebanzikiririzaamu abaana ne babeerawo
zaali zituuka nga ssaawa emu emizimu ne gisituka gyakuba abaana bakaaba abaana baleekaana abaana baagwa mu kilaasi essomero lyonna ne likyankalana nga nze nno ndi wali nseka nga noono kennyini omwana munnaabwe naye ku ssomero waali nga waali baakuba n'olukiiko ne bamugoba bayita abazadde ne bamugoba kigendererwa kikyali ki yali ayagala mbu bali loze waabwe basaddaaka ebintu byali bize nga byagala nnyo musaayi byali bize kutta abaana kati nno abaana be baakaba bamu bakitegeera abampulirako nga njogera bajja ne baneebuuzaako ne mbagala temunnaba nabagambye nga temukkiririzaamu kwetaasa nga bikyali temunnaba ne bakubira abasumba bajja mamotoka ne bakima abaana ne babatwala mu kanisa eri wabweru ne babasabira ne batereera nengamba ekitegeeza kati nina amaanyi ndi w'amaanyi nowezuula nti awo nsobola nali nsobola okulabako nali nkumanyi nali nkuyize nga nsobola olaba naye ng'abantu bendaba nenkubuulira ekintu tebakikkiriza oyinza mubulira ekituufu ekimuliko oba nalowooza olina gye wakijje gye bakikugambye okitegeera awo nakakasiza ati n'amaanyi. Wafunako boyfriend ku ssomero? Saafuna. Kiki gwata ayagala oba batya bakulabanga ne batya? Waliwo omusomesa akimanyi agenda kiraba kino amuyita Mr. Frisa kati ali ku Yunura ali mu Yunura takyali musomesa. Omwami oyo ndoza yalimu olusawo lw'ekinnansi yabatiisanga nabagamba omwana oyo aliko amaanyi asobola n'okwokya essomero nga tali ku tteeko. Yayogeranga ebintu ne bitiisa abaana tewali yali asobola kusemberera kungeza asobola kwenganga teri agamba kinjo kyankimize oli bwabuuza ate kati ekitegeeza sekendule ebyo nayagwako paka university nga teri yaddagize kati omuntu tufuna ddi oba nakati tetunaba tetuyina okakasi nina bebi naye tetuyina sirina bebi wamufuna otya kuba toyinza gamba nti tolina nga toyina bebi naye yajja nga kyamagero gwe Mariamu yazaala Yesu nafuna naye yalina ekigendererwa kyali yali alowooza asobola okunkolamu fotokopi azaala omwana akufaanana soko nyumizeemu yekaza atya okujja okukwana era mwali luddawa kuba omuntu alinga gwe biba bikwogerwako biba bingi abambamu okutya. Ekisooka kyesaabagambye mu ntandikwa ati ndi Munyakole nva mu lulyo lw'Abachwezi n'omwami eyajja naye lwe lulyo lwavaamu yali tantya nga buli kimu akimanyi kiri nnomo era baamugamba ate musirikale naawe ku kitebe kya poliisi enaggulu baamugamba n'agamba ebyo bamugamba olina omugini bamugamba bingi mugini aba bamupita mugini musambwa buli kimu ye n'agumamu era bino ebintu ebisigadde biri stede kyekimu kubanga twaga akumanya munaye ng'abalala naawe stede nnyo ndi stede naye solda omukuzeerera abantu ayinza omumegerera amaaso amuziza ate kakati talina muntu naye nga oyo omuntu olina olimu ayagala kwetwalira naye kakati mbadde manyi gobeera n'obusobozi obulaba nti oyo ajja naye ekiruubirirwa kye kyekino n'omwepena okumanya omwami oyo ate kyemanyi bino agenda kubiraba naye yantegeera naye oli oba omutima gwe mubi kuba omwami oli olunaku lwe nayingira mu nnyumba ye by the way nze abantu labutakkiriza kwesiriwaza omwami oli omulundi gwe nasooka okujja mu nnyumba ye n'entuula waliwo omuvubuka ali ku kampasi yali abeera Bbanda kumpi n'egundi eyo university gundi Kyambogo
bali mu kugira happy birthday amazzi bagayiwa kugundi mu nyumba we nali musajja oyo yennyini n'akwata ekisimula n'asiimula ennyumba akabonero kali ka mikisa ndooza nga kanzigirawo bibi kubanga ne mukuli mu kuzaalibwa mu lubuto enkuba yakola ki yajja amazzi nono omwami ono kati bwe nayingira mu nnyumba ye ne mubulira buli kimu kye yakola atannakiŋŋamba ne mubulira n'abawala bakasula ku buliri bwe wabalabanga buli kimu ndeka mwami wa kitiibwa kijabuweera tumanye nti abasirikale kuba abasirikale tubala babeera nnyo bize kiro misana abantu abasinga bamumanyi naye agenda biraba naye sobola kumwogerera ati baali bano kale katumuveeko abasirikale ebiddala eggaali bakaza kuba tubalaba nnyo ebiseera ebisirabeera ku mundu tobalaba mukolokoni zaabwe buli kaseera oli omwami ali mu counter terrorism naye zibeera poliisi saagala giyingira nnyo naye zirimu nazo poliisi eyo erimu departments eri abafuna obudde ne bagende waggula vite VIP waliwo ekintu kyoyogedde kiri waliwo twatandikidde nti ndi beetonza erinnya eryo mu bintu ebikuyiseemu ebitambula mu ggwanga mu nsi yonna olaba linawe lituukira waliwo akabonero akaali kabaddewo n'ogamba erinnya ebirandiro ani nga tutuuka katunyumizireko tukalaga ekisooka ebintu ebiri mu ggwanga obufere manyi kati nze nina experience mu byobuwangwa n'ebyobulokole ne bino ebyeddiini experience eyo kati ebiri mu ggwanga mulimu nnyo obufere abantu abeerimbi kanti balina amaanyi nga tebagayina nga tayinako yadde n'akagundi bwe kati naye ng'ali mu kulimba bantu n'awundiisa n'avumaganya ekitegeera naye nga abantu abalina amaanyi gye bali kati bwekituukirira nti ali beetonza abantu abo abafere mbagira mbagira enteekateeka zo zisoma zitya ogenda like simanyi bajja kukiraba mu maaso sijja kubawo baagala mbasunireko balabuke n'abo abasumba abafere abamu nno banumbye abasumba bangi banumbye ne baŋŋamba jangu tukole ffenna neŋŋaana ate ne bayimirira ku butuuti bwabwe ne bamanyira ne banvuma ne banjogererako ebintu ebitali bituufu waliwo ne yayimirira ku kuluseedi nnamba nga tatidde abantu 10 nanjogerako kasasiro ng'ate mufere musumba munene tubuulireko erinnya tumuwe ayawaayiriza abantu sijja kumwogera kati kambuuze waawatuufu gwe nga gwe bw'olaba woogwa mu katonda eno kusaba ebyekinnansi ebyekiddugavu wa wennyini woogwa oli wayinza okuteeka ndi mu katonda manyi gange nagakyusa ndi mu katonda era abasawo b'ekinnansi abamu bantuukiridde ne ku social media okubajja ne bampita ebinnyanya naye ndi mu katonda Julius gokkirizaawo oli awo n'abalabi baffe abalaba bakkirize oli mulokole era olina ekkanisa gy'osabiramu olina musumbawo sirina na musumba nina abasumba abatono si buli omu batono benzikiririzaamu abasinga bafere kati kankubulire ndi mulokole simanyi abalabi bagenda kukirowooza ndi mulokole ndi mu katonda naye ate n'abasamize sibalinaako buzibu eri abatuufu abasamize gwe tokimanyi nti amaanyi ag'enjawulo gye gali omulokole osanga akola statement nti abasamize sibalinaako buzibu anti nze ndi nze ate nze seetwalanga balala be bamanyi kuba nze nazaalibwa n'amaanyi senga ŋŋamba nti abasamize gye bali abatuufu ate abasamize n'abo abatuufu abasinga tebeeranga ekitegeera gye bali abatuufu era nze sibalinaako kati nno kikwewuunyisa nti nze abasamize oba omuntu nga alimu ebyo bwansanga ntegeera ate bampa ekitiibwa ekyo nkikubuulira mwalaali olukutunulako bw'ati ne bw'aba nga ndabye bulabi antegeera omuntu aba aliko empewo
antegeera nampa ekitiibwa naye ate bano abamu abalokole ate bwe bandaba bannumba buki bulumbi ate nga abafere n'omuntu yennyini kennyini ng'aliko omwoyo wa Mukama nga ddala aliko omwoyo yayitibwa yalondebwa andaba n'antegeera era tebakulya ebinusu omuntu atantegeera nannumba aba emputo omuto tekuba tekulina kyekuliko kubanga nagendako ne mu Abu Dhabi eyo mu Bawalabu wali ogenza okukolayo kirakulagula nina omwana gwe nali ngenza okujjanjaba azini hawu kumukuba mpiso kumukwatako musabira era byali bwe bityo ani akutwala era kale tunyumiza ogenda otya waliwo omwami eyantwala kati mweyo process nga ngenda waliwo omwami nali ku Facebook ekujjako omwami nga mu Germany nansindikira message bansindikira message nemuddamu netwogera nangamba mwana gwe kimanyi nti no oli small god nemugaba kikyotegeeza nangamba nze ekikundesesa nakulabye ku Facebook nenkugoberera naye nina ekizibu njagala ontaase emubuuza kizibu ki nakinyinyonnyola nangamba naye senga ontaasa nempangula ngenda kuwa a half of my salary omwami oyo kamwogereko erinnya limu lya Robert mu Germany ali Bavaria kati omwami nangamba ati twali mu covid ne batugalawo ne batugana okukola pate kati nze nenkola pate abasirikale ne bajja ne boonona ebintu byange mu busungu obungi nenkuba abasirikale nembalumya wano mu Germany okuba omusirikale n'omulumya musango gw'amaanyi era bali tebakirizibwa kuntwala mu kooti mukomera bansibira waka mazeewo emyezi 4 sikola tebansikiriza fuluma bansibira muki mukomera waka munju nangamba naye wiiki ejja bagenda kuntwala mu kooti naye nakubiddeko omusawo omu ne mugamba mpandikira report nti nkozesa drugs ndi addicted omulamuzi ansalireko ku kibonerezo naye osobola okunyamba nemugamba totawaanagenda wa musawo gwenneesiga nemubuuza bagenda kusalira ddi nti lwakusatu nemugamba oke luba lwakusatu tuli ku Facebook nemugamba ku lwomukaaga nkubira ngamba oke panange omusajja yakwata essaawa ku lwomukaaga lwennyini ssaawa 4 nakubira nemugamba kati ngenda okusiiba okumanyi ye Katonda omumanyi ngamba simanyi fene waffe tumanyi Maria Magdalena nemugamba kati nze ngenda kusiiba ngenda kusabira naye ku lunaku olwokubiri naawe ogenda siiba ku lwokusatu ogenda wangula omusango nangamba kisoboka konza ani yakuleese mu inbox yange ng'omanyi tino tekisoboka naasirika nensiiba ku lwokubiri nemugamba naawe siiba nemugamba ogenda wangula omusango totawana nagenda mu bantu nangamba kankukiririzeemu munange zaali ziwera nga ssaawa 6 ogw'emisana nansindikira message nangamba pa esimu ye ya WhatsApp nengimusindikira panange nakubira video call n'enduulu zakuba ali mu kibuga azina nemubuuza kinangamba mpangudde omusango nangamba baada balamuzi 8 abakyala n'abasajja 2 si bwe 10 ne bangamba nti wenakubira abasirikale bali balina okuntwala mukomera ne bansiba naye abasirikale bakozesa obusungu ne bansibira mu nnyumba ekyali kimenya amateeka kitegeeze kibonero nakisaavinga sinaki musango nangamba pa akawunti nambayo nengimusomera nansindikira sente ku akawunti yange aha sente ngammeke kimanyiza gwawo ababbi tebajja kujja kuyoola omanyi kituti ozoogera ng'omanyi omubbi ajja kujja akole ki akuyoola neza gwawo waliwo ebimu byolina okwerekerayo soda obadde ki kati kuba kati ebbanga letwayogera naawe ojja ebintu bino nga tojja kati lwenkufunye nina okukunyuunyunta paka ensi etegeere kati obadde ombuuziza ti kiri ngenda nti ebweru kati omwami ewe atandika okunsindikira ssente n'akwata ekifaananyi kyange n'agenda n'akiteekamu bakatonda baabwe abakyala nangamba nange nfuusa omu n'abulira n'Abajamani nti nkola ebyamagero era nangamba tibagenda kuntegekera olunaku ngende Germany
nansindikira sente nakwata simu yange nekola passport express nengenda nenjinonerawo nga tuli mu process eyo eyogere manya bajamani abamu mukama nsonyiwa okukyogera abamu basiru tebamanya bizibu bye bavuddemu kati mweyo process ate naddamu n'alwana nemugamba wabula tewaboneredde ku luno sigenda kuyamba kati mu process eyo naddamu n'alwana ebitu ne bikootaana nembaako omukyala omu gwe nagaa nemugamba mpulira njagala agenda bweru nali nfunyeyo kakoosa awo ak'okujjanjaba abaana nemugamba njagala agenda bweru nankonekitinga naŋŋamba nina omuntu gwe ngenda okuwa jangu Abu Dhabi waliyo emirimu mweyo process nabaleka mulina mu covid nogenda okole nengenda enkole era natuuka natambula ndoza maka gaali asatu nga yonna bangoba lwa maaso gano abawalabu abo natambula mu maka nga asatu nga bangoba olw'ennabika yange ne baŋŋamba oliko ebintu by'Abafirika genda omukyala yasembayo ate omukyala oyo taata we yakulira polisi ya Abu Dhabi banene oyo omukyala yeyantwala bwe yantuusa mukadde waka nandaba naŋŋamba lino ejjiini ly'Abafirika tutawana lireeta wano lizeeyo ko omuwala nze maama mwagala ajja kukola nze musiimye then nembeerawo naye nga omukadde ancunya nga tanjagala nga ndaba ng'omujiini nga tayagala namba sembe naye ng'ate omuwala anjagala nnyo kati obuzibu we bwajjira okimanyi kino abaana abo abagenda abagenda mu bawalabu okukola tosobola vaayo nga contract yo tennaggwa nga wali wagifuna kati nze yange nali ngifunye kati obuzibu we bwajjira omuwala bagenda okusamira abawalabu basamira obadde ki basamira obadde ki waliyo ensi gye batasamira abazungu abatuleetera Yesu Kristo basamirira ddala naawe leka kati bo Yesu bamanyi naye nga basamira abawalabu si be babaleeta bo bateke kati bagenda okusamira zaalinga ssaawa 7 bagenda okusamira tugenda ffenna nga ntuuka nasangawo abasamisisa oba omukulu Senkulu Mandwa omukongozi atulwako empewo oyo nga mpita bulungi nga ngamba Sala how are you konza I'm fine how are you nangamba you have natural powers mukama what do you mean nangamba you have natural powers nagaita omukyala madamu wange namugamba tinze sisobola kukola ngoyo muwala wali mu mufulumya sisobola competinga naye Toina gwe kyokoze just oli awo. Just nze nalinzize buzi. Omusajja aganza sina kyengenda kukola mu mufulumi. Ne bakufulumya. Ne banfulumya ne banteeka mu motoka ne banvuga wabweru w'ekikomera gye nabeera mu motoka. Bo ne basamira. Ne basamira ewawe baamala ne bansindikira emmere n'endya. Bwe baamala we nakomawo madamu wange nangamba Sala. Senga toddayo e Uganda famire yange egenda funa obuzibu. Munnange oliko amaanyi kyokka ogeegaana. Nangamba era ngenda kukolera tiketi oddewa. Ekire enkeera tebasamira leero nensiibawo basamira ekiro saawa nga 9 ne bamala ne tudde ewaka zaliwe ne tusiibawo ekiro saawa 2 tiketi yange yali enyo emaze okugira nga bagirese no cancelling nga bakansolinzeemu gundi yange contract ne bampa passport yange n'ebitu byange ne bangamba ddewa oli mujini gw'Abafirika Panange naunga nengamba abantu ngenda bagamba nti ekyo kyogero otya mazima soda. Okigambo otya abantu be waleke e Uganda tibankomeza undi tirakuba ndi. Yagenda okukola. Bamuzizanga mu jini. Deported. Ani awo ndozo to deported. Obo bakuziza bulungi. Banziza bulungi bambukingira bulungi tiketi ne bampa driver navuga paka ku kisaawe ne bankolera ne shopping. Bazaayo muzimu wewaabo. Muzimu. Ebangamba kati ekirungi fe tuyambe otuuke Uganda ne bona olinya n'okomawo tetukuyinaako buzibu naye fe tuyambe otuuke ewammwe nange nenjirinya munange nenkomawo watuuki natuuka nali nsevinzeeyo ne ku akaunti yange kwaliko sente
nga savings. Toyina bano bewawaaba maama boyfriend bikyebyo. Nali sina boyfriend na. Kyokka gwe teweegomba nga gwe omuntu. Wakati nzo gakale amaanyi kwegali naye naawe ng'omuntu alina amaaso alina omutima tobaako noga nti niyo omunkusolo yankubye. Teweegomba abalya mmere. Ekisooka kyemmanyi nti abantu bangi bajja mu bulamu bwange nga balina ekigendererwa. Tosobola la noga kati kasoda kano kala kakote kalina kigendererwa kazirwa mu habbat olukundo. Ekyo nkitegeera. Kati gwe teweegomba. Siegomba. Kati waliwo bino abo bankuse bibatera okwogera simanyi bitalya mmere simanyi biki kigwa kitya gugwa gutya. Bannange soda ulire bitu byombuuza naawe badde otya. Tulagera omuntu gwe tuli naye muntu munnaffe oba ddibali kapa yeekwese mu ddiba lyangu. Kugambe wakati nkunyenyere ntya bannange. Owulira mpuliriza n'okutunteze. Asiyina kyempulira kiri awo. Yadde. Ng'oggyeko kale okuwulira omuntu n'otegeera n'okulaba bintu ki ebyenjawulo gwe by'osobola okukola mu maanyi agatali ga muntu. Nsobola okuwonya ekintu senga kyonna kibeera spiritual. Nga kiri spiritual. Nga kirimu empewo. Nga kirimu empewo. Kirimu amaanyi agatali ga buntu. Ago tewali kye sisobola. Ago amaanyi go ngeewulira. Kasa kiba nga kiri spiritual tewali kye sisobola. Atwire. Atuwulire. Atuhulire. Omuntu tugeze ndiko ekitambo ku mutwe. Nina mukwano gwange yanga zonto alina mbu banne be yatwala simanyi namutwala namunaaza mazzi simanyi namugamba webbike genda mu kitoogo naye byogamba omuntu tugeze nga alina ekizibu ekyo. Nze mbyekolerako ebyo nganze. Sina gwe ndagirira wantu. Sina ddagala lyenkuwa. Amaanyi nzaaga alina kiba wakimba kusindika ekyo kikolebwa omuntu nga amanyi ddagala. Naye nga talina naye nze olwedde amaanyi nazaalibwa nago nga alina ki ekiba ekikuntwazeeyo. Nze nsobola okwekolerako nga nze sobola n'okugamba ati ddayo nga weebase nze nekwekolerako. Ate nze nkola nnyo ekiro. Ekiro okimanyi soda osobola okubeera akangeese ng'oli mukwano gwange ng'oli crossed nnyo ng'oli mukwano gwange ne weebaka goba waliwo akuloga ne mulaba ne mutegeera ne nwana naye n'otakitegeera gwe n'ozukka ng'oli bulungi naye nga waliwo ekyadde ekigenda okulumba ekiro. Osula wanzi gye nkusulenga kumpi awo nnwanirire ng'ekiro. Kuba munnange nze ngamba neesiimi ate nakibujja ebintu ebyo tobiŋŋamba nga saala. Ebyo byange bibadde byange. Nedda saala ompisa bubi eri abampisaamu eggaali naye ng'ate nnina omuntu asobola okumbeererawo kuba siri mukwano gwe. Toli mukwano gwange. Ompita noŋŋamba kuba munnange eriyo ku challenges. Ate embeera naawe asobola obiraba. Kibaddewo ekyo ekintu mbadde nga nkikola naye kiriwo mbadde nga nkikolera abantu ne batasiima. Omanyi abantu abasinga bayiza ye sinze nzekka. Waliwo abantu abalanga nabo balina amaanyi ng'agange nga banjawulo nga basobola okukikola. Naye abantu abo ng'obasanga tebakyakola tebakyayamba. Olw'ensonga abantu tubayamba mu kifo ky'okusiima n'akusasula bubi. Alina siima ate alina kujja na mugugu gwa nsimbi. Nedda ne waba taze na mugugu gwa nsimbi muwe nakubira simu nakugamba ati ekintu kyawona weebale n'atakwogerako. N'atakwogera ku ffe abo abantu abasaba sente nakugamba jangu osiima ojje n'ebibbo bya gundi baba bafere. Nze kankubuulire kino kankyogere ne mu maaso ga kamera. Abantu abatuufu abalina amaanyi tebeetaaga bingi. Abamu bagenda kunvuma naye abantu abalina amaanyi ag'enjawulo tebeetaaga bintu bingi. Just kumusiima busiimi ekyo kiba kimumala kuba amaanyi twagafunira bwereere. Simanyi lwaki mbakutuma ebyo ebintu ebingi. Pozi ng'oli yabiyingiramu bukulu yabiteekamu ssente ne babimutendeka
oluusi mubbi be bakola ebintu ng'ebyo naye gano agali natural wagapozesinga you possessed it naturally agogo temulina kyemwetagirako omuntu ojja abantu nze era bangi kanjogere mu maaso ga kamera wano bangi bennyambye mu byebyo ne financially naye ne bampisa bubi era mbadde natuuka ekiseera nga nawumula nakoowa waŋŋambako nti ogenze na mukyalo neŋŋamba saala wange Kampala abantu basamaliridde abatiisa nnyo kagende ekyamunamukaaka abantu batama abantu obayamba ate ne bakwogerako bubi n'obayamba ne bakuyisa bubi okitegeera ekintu ekyo kimalamu nnyo amaanyi bino byetuwulira ebya underground kuba kati obwedde oyogera naye nze ngobongo bugamba obokkako naye yomukkako mu nnyanja simanyi Illuminati moddo side ezo Mbadde manyi Illuminati bayingiramu buyingizi ebintu ebayiza abantu abasinga balowooza ebintu ebyo bya bulimba ebintu ebyo gyebiri waliwo ebintu wano bye mulaba ne muwakanya naye ng'ebintu ebyo gyebiri kakati abantu ekyo just bakiyingiramu emmwe aba bulijjo mukiyingiramu musobola okiyingiramu naye ate kati nze ki ekintwalayo bayingirayo funa amaanyi nze nazaalibwa nago nga sinaana kuzaalibwa nagafuna nga mama wange ali lubuto ki ekiba kintwalayo waŋŋambye mbunzika mu nnyanja ki ekiba kintwalayo tuyinza okkayo okulabayo ku biriyo n'ojja n'otubuulirako nogamba kuba buli agendayo atunyumiza bibye kubanga ki ekiba kintwalayo ze sigendayo munange omwana wo takutya akyali bebi anti aki olaba ogambye abakulu batya kati just imagine tasobola kuntya gwamaanyi ogajja nti takutya bwanalaba mama baabalala ng'amaaso meeru agago ga bbulu ajja kigumira ate anakikola kyanafunayo maama omulala kyenerabidde okubuuza galaba bulungi nnyo galaba bulungi nnyo kabe munzikiza nno nze ndaba olaba munzikiza era abantu bangi abakikozeeko nga ndi muzikiza ekiro ne bajjako ettala bakakasa abamu bali balowooza mbugaaka n'okwaka ne bajjako ettala balabe obagaaka naye nze ndaba nnyo wano ne mu nsi y'omwoyo ne bwe mba neebase ndaba nnyo nze wandese wali olaba munzikiza nzikiza ndaba ekyo oba olowooza akulimba buuzaako ne famire yange bakimanyi otambula ekiro nga gwe teweefiira namunzikiza nakugambye mu kusooka ati nze ndi active nnyo ekiro era nze nsinga kazibe eki nsinga tambula kiro toli muntu saala nedda nawe wegase kuba nti ndi musambwa kapasi ze ziraba ekiro n'ebiwundowundo oba ndi musambwa oba ndi ki kati gwamanyi salawo kati gweweeyinza gweweewulira otya kati ate tuzeeyo eri emabega nawulira ati ndi muntu nga mmwe oli mulya mmere ngaffe era nawe ogenda kufa olina kyosobola okugera ku nkomerero siri nabbi ebyo bikolebwa bannabbi gwolaba kiri ku muntu awo nomana omwa solution kati musoko oyo gwe yali azzeemu okweyolekako mu bukulu oba yakoma mu buto wali yakoma mu buto teri bintu birala bijja bikweyoleka ng'ojjeko oli omusajja eyajjanga bineeyoleka si buli kimu nti nno nkyogedde bingi byendeseeyo ekiro sitambula nzekka era n'abeewaka bakimanyi kyesabagambye mu buto ngambula n'okubula ekiro nentambula nga ntambula n'ensolo engo nagenda okinoonyerezaako nga newaffe gyeri ekyo ne baŋŋamba abewaffe baŋŋamba ekyo tekikutiisa ng'otambula nayo nga gwogiraba nga ngiraba munyumya oba buli omu abeera bibye nga nze ntambula ng'envaako mabega ekyo kyo kiri nnomo newaffe bakimanyi ekyo kiri nnomo newaffe bakimanyi omunkuseere okutambula n'engo mbu kiri nnomo nagambe mbu ye kiri nnomo ewa kiri nnomo nakugambe daaze nva mu lulyo lw'abacwezi
eri waffe bakimanyi ki no kati era ekiro nakati totambula wekobako byotambula naye mbeerako ne byentambula naye gwe tosobola biraba nze abaabiraba pozi n'omuntu ng'ava mu lulyo lwaffe asobola ogiraba eyo ensolo tebanga ne wano tekibanga ne wano omukulu alina waavuma taliiwo kati era ogenda mu kyaki n'osaba nsaba nnyo ate naakikolera nsaba nnyo wali otwadde twogera ku lusozi wali wayogeddeko ku lusozi biki byokolera ku lusozi nsabirayo era ginadde njagala okola ne interview gendayo okulaba lusozi olwo lufaanana lutya lusozi lwa bulijjo balusenda bayizayo noddusenda balusenda batandise nozimbako lusozi lwa bulijjo nsabirayo eyo gye nagenda nensaba nga mama wange afunye obuzibu amaze osiika n'oli omusajja era kati ova muno mu kibuga n'ogenda yaza ku lusozi nensaba bwe luliggwawo oligenda nga ngenda awalala bwerigwa nga ngenda awalala just kifo mpulira nga ndi comfortable nakyo nga nawe wobeera n'akafooko ng'owulira wosabiramu oli wa dini ki by that sirina kafo kyoba omanya mu nyumba ye terina kafo noga nti banangesabiramu abavuuka b'e Kampala obeera n'omuzigo nga bodde ogutemeetememu mbw'ate waneeno abo ba Julius engalabi zikaabira buli wamu kati akafo akatekewo nga ka Yesu akafukubiremu engalabi nedda si kafo kazimba kangeze mu nyumba yo n'ogamba nti wano nsabirawo tekawo akateeka nkugambye sigenda kulimba omwoyo w'abannuŋŋamiriza wensabira niyo gamba nti awo ntongozeewo kati engalabi bwevuga neetuukawo osaba engalabi ekubuzaabuza engalabi ogitegedde engalabi ogitegedde eno ngalabi ki manyi ezulo ze bakuba omukuseere mugamba azuukuke ono engalabi gyokuba tekitaata abaana abavubuka bakuba engalabi akazanya ako akagula vitaako nyumba yonna nekatambula mbitegedde kati ng'okera ku makya ng'ogamba nti awo enjo sabiranga ng'ovaawo omwana ayite ettaali lituukewo omwoyo oba tomukanzi naye bannange gwerawo toyinayo kifonoga ati ŋŋendako oyagala akulimbe wonna wenjagala nze soda oli bubi ne bwekinkwalako nsobola ogamba ano nti kansabirewo osobola osabirawo naye era olina okubaayo noga nti wano nga tewaliiwo bantu bireekaana noconcentratinga n'osaba basebe ne banyandoza togambye nzekka naabo abasinga nenda kusaba leero obasiibule okkirize tuddemu tusinkane olundi oba tunagenda ku lusozi eyo gyosabira tunyumye byonna byogamba nti oleseeyo pozi wano wenda kuwa chance ogere kataleke kakokka akataleke kakenina omuntu yena alina bw'aba ali eyo ng'otawaanyizibwa ng'ekintu kiri spiritual ojja tuukirira omwami soda akuwa ennamba yange onkooneko abamu ujja nga mulina ebigendererwa ebirala ebitali ebirala nga baze kwano nga tebazi naye nga balina ebigendererwa ebirala nga tebiri spiritual naddala abasawo ab'ekinnansi mu ntawaanya nnyo nga mulina ebigendererwa ebirala nzije ntereze bajjajja bammwe gyebawedde nze eyo ababawangira ama oba olina ekintu nga kiri spiritual nga kikutawaanya kikumazeeko ebbanga njagala otuukirire omwami ono soda omukubireko ku ssimu ye ajja kuwa ennamba yange onkubireko twogere kyekyo obataase mbataase oyambe buyambi nyambe buyambi ate munaagamba sibagambye naye nga gwe wenna alina okusoomooza okw'engeri ng'eyo osobola okujja naye n'otuwa sitoole yo naye omukulu ono bw'ati bw'ali ekyamazima muntu ebigere mbiraba ebigere ebibyo alina nno na mukaaga ano biri bitaanu ng'ebyaffe abalala muntu era nsooka onnyongera onkwate mu ngalo tatu kwata ne muguno mala okufiiringa ate nekintu ekyo abantu abamu bakikozesa ate bakiŋŋaana ekyokukwata abantu mu ngalo
Lwaki bakigamba? Abantu abamu munnange era bajja n'ebigendererwa. Nze sikirina nnyongera enjala va mu ebyo kati nkifunye. So mikwano gyaffe gw'olabo ki? Abbe kyemayi wa kamera yaffe yatusikidde omuntu ono yagende mu comment section olaba ki? Nze kasogedde ntambula sengendo nabulamu yonna wenna akasobola otuuka sirabanga omuntu alina maaso ga bbulu n'ezina enviiri kana kali wakati n'obusigo obweru. Omunkusere wali omulabye bwe byakuweddeko dda. So kati tuzze eri Abbe ne bannyanyi be abalaba naye nga mikwano gyange ngenda kusaba tusinkana olulala naye nga kyensobola okugamba nti omwana wo mutwale ku ssomero asome nga naawe essomero lyagenzeeko lyesiga abasomesa bamanyi kye bakola ate nga n'omwana bamulabirira bulungi ate nga naye environment mwali emusobozesa okusoma ate n'ayiga kuba ekitundu essomero lya Cambridge Junior School omusajja yazimba essomero lye n'alimala nga lisobola okuyambako omwana okusoma nga tatagaaniziddwa teriri kukubombwa ebiwoggana bingi teriri mu kifo ekirungi ennyo omwana wasobola osoma n'ayiga. So mudduke Cambridge mubakubire kati tuli mukuza abaana ku masomero saagadde oboneebone nti banzibye mbw ate omwana bamutwala Masaka bakusaba sente za mu ttawuni naye ng'omwana asomera Kyannamukaaga. So nze nkuzigiridde ate akasente katambuze ne El Shaddai Money Service International mikwano gyaffe amakanda amatuufu gali South Africa ne balina ne office wano mu kibuga Kampala osobola bakubirako ne bakulagirira weri office n'ogenda ne bakolako bulungi nnyo sente zo n'oziteekawo awo ne zigenda gye ziraga n'eri ne zivaayo ne zijja bakolagana na buli banka ey'amaanyi gy'omanyi mu nsi eno yonna mwabe South Africa banka zammwe eziriyo simanyi Nedli banka simanyi biki zonna bakwatagana nazo basobola okuteerayo sente bino kusasula DSTV bills amazzi school fees osobola okukozesa bo aba El Shaddai ne bakuyamba. Tugenda sinkana olungi n'ensole zaffe weeziri Mukama Katonda omulungi abatukuumire kangende nange omukulu antunulemu kuba nina ekirowoozo kye mufunyeeko katikati nenda kigambe mwera bammwe. Export TV to the world.